Amanya n'eddoboozi nze mukasandulu banzala seta Bajjo mukono. Bwe njogeranga ekyo nti banzala seta Bajjo mukono bangenda kwogera mazima. Kumbizi. Okyamira ku midala gya mbizi basaleka wa 5 ku 10. Mwenna abali ku BTFM mwesibe 2. Nga bwaki besiba 2 toka. Abati kitoko kirungi mukedde mangu. Tokanga bawuliriza abantu. Nabadde busoga. Tobadde busoga. Nsoka okuyoza abasoga okuyita mu mikolo gya mu bulungi. Yoza Kyabazinga ise. Njoza Kyabazinga wa busoga ise bantu okulaba nga wakoze emikolo emirungi. Naye nenfumirirwa ekikolwa ekyabadde busoga kye nalabyeko n'amaaso gange nga mukasa Andrew omusajja omuganda. Buli muganda wona woli sabira kabaka waffe omutuufu Ronald Muwenda Mutebya wangaale. Ye kabaka atokwatiridde ffe abaganda. Ye kabaka yennyini kabaka gotosobola kusanga we n'otyoboola. Nano tusinze ebintu bitano ku mukolo gwa ise bantu Kyabazinga. Ise bantu Kyabazinga si yabadde yesalirawo ku mukolo ogwo. Ise bantu abasoga temunyiigira bwe banga nakwata Bayibuli nendayira okubabuuliranga amazima. Nengamba ndi kusaidia mu abantu abanyigirizibwa. Nenzijjawo ne soogera amazima. Katonda nze nkolera Katonda. Kye nalabye busoga twabadde tufunye omukisa ogusooka Kingdom oyo kubanga ya amaanyi twabadde n'amaaso g'eggwanga lyonna naye mu Katonda mugula tujjo Kingdom lwe bagisudde. Nga bagisuula batya? Kye bayita Kingdom tekiba mu politics. Era kabaka takkirizibwa kubeera mu byabufuzi. Nti olunaku lwajjo nakaabya amaziga ndaba fesi yonna yabulubadde yalwa. Nakaabya amaziga kadima. Nakaabya n'empoloma mu mmotoka nabadde nfunye accident mu mabira. Nengamba laba kabaka waffe omuto. Omwana omuto alina future mu Bwakabaka. NRM we musudde kwanga eri yabadde NRM Royal Wedding. Soko sirike gwe tiyabadde busoga Royal Wedding. Kadi masoko sirike njogere. Tiyabadde busoga Royal Wedding. Yabadde na NRM Royal Wedding. Gwe kugwe. Twabadde jinja twabadde ne bawaiswa mufumbira basauda madada. Order nezije ne bagati tutabachagulanyi ku mukolo. Ruddawa. Twabadde tutudaawo ku hoteli bagita Birikoni. Gwe nani? Swengere. Mukasa Andrew Bajjo, Pastor Muwanguzi, waiswa mufumbira, Sauda Magwarada, n'abakozi ba Busoga One Radio. Order nezije negamba Kyagulanyi bamuganyo genda ku mukolo. Kyagulanyi yabadde ensonga gye bawadde nti is going to overshadow the government. Bajjo. Naye nga mu Bwakabaka obutuufu kadima tugende mpola. Leka tonzitombakanya. Mu Bwakabaka obutuufu kuba mwakafaananyi kadima Kyagulanyi atuddewo. A'udhu billahi minash shaitani rrajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Amanya n'eddoboozi nze mukasandulu banzala seta Bajjo mukono. Bwe njogeranga ekyo nti banzala seta Bajjo mukono bangenda kwogera mazima. Kumbizi. Okyamira ku midala gya mbizi basaleka wa 5 ku 10. Mwenna abali ku BTFM mwesibe 2. Nga bwaki besiba 2 toka. Abati kitoko kirungi mukedde mangu. Tokanga bawuliriza abantu. Nabadde busoga. Tobadde busoga. Nsoka okuyoza abasoga okuyita mu mikolo gya mu bulungi. Yoza Kyabazinga ise. Njoza Kyabazinga wa busoga ise bantu okulaba nga wakoze emikolo emirungi. Naye nenfumirirwa ekikolwa ekyabadde busoga kye nalabyeko n'amaaso gange nga mukasa Andrew omusajja omuganda. Buli muganda wona woli sabira kabaka waffe omutuufu Ronald Muwenda Mutebya wangaale. Ye kabaka atokwatiridde ffe abaganda. Ye kabaka yennyini kabaka gotosobola kusanga we n'otyoboola. Nano tusinze ebintu bitano ku mukolo gwa ise bantu Kyabazinga. Ise bantu Kyabazinga si yabadde yesalirawo ku mukolo ogwo. Ise bantu abasoga temunyiigira bwe banga nakwata Bayibuli nendayira okubabuuliranga amazima. Nengamba ndi kusaidia mu abantu abanyigirizibwa. Nenzijjawo ne soogera amazima. Katonda nze nkolera Katonda. Kye nalabye busoga twabadde tufunye omukisa ogusooka Kingdom oyo kubanga ya amaanyi twabadde n'amaaso g'eggwanga lyonna naye mu Katonda mugula tujjo Kingdom lwe bagisudde. Nga bagisuula batya? Kye bayita Kingdom tekiba mu politics. Era kabaka takkirizibwa kubeera mu byabufuzi. Nti olunaku lwajjo nakaabya amaziga ndaba fesi yonna yabulubadde yalwa. Nakaabya amaziga kadima. Nakaabya n'empoloma mu mmotoka nabadde nfunye accident mu mabira. Nengamba laba kabaka waffe omuto. Omwana omuto alina future mu Bwakabaka. NRM we musudde kwanga eri yabadde NRM Royal Wedding. Soko sirike gwe tiyabadde busoga Royal Wedding. Kadi masoko sirike njogere. Tiyabadde busoga Royal Wedding.
yabadde na NRM loyo wedding gwe kugwe twabadde jinja twabadde ne bawaiswa mufumbirwa basauda madada order nezije ne bagati tutabachagulanyi ku mukolo ruddawa twabadde tutudaawo ku hoteli bagita Birikoni gwe nani Swengere Mukasa Andrew Bajjo Pastor Muwanguzi waiswa mufumbira Sauda Magwarada n'abakozi ba Busoga One Radio order nezije ne ligamba chagulanyi bamuganyo genda ku mukolo chagulanyi abadde ensonga gye bawadde nti is going to overshadow the government Bajjo nayenga mu bwakabaka obutuufu kadima tugende empola leka tonzitombakanya mu bwakabaka obutuufu kuba mwaka faananyi kadima Kyagulanyi atudde wali Museveni atudde wali Dr. Besigye atudde wali Lukwago atudde wali Muhoozi atudde iji baita kingdom tebera mu byabufuzi njaga tukizikanye kajima kingdom oyo Museveni yajigula kingdom NRM yajigula mbuyina ku mutima nakubye n'amasimu ku mutima gwange ne bontwala mu kooti baganyi Kyagulanyi ogende Busoga musajja atu ngati yasonda se Mbaga gwagiteekamu ebyobufuzi sijiteeka mu byabufuzi ayina ekirala Bajjo si buli asonda ajja kati kadima ompakanya si buli asonda ajja nze bampita Mukasa Andrew atatya kinjo kyanti nange bampita kadima kati Mukasa Andrew nchogera ku BTFM orders zazze Kyabazinga zaje lunaku lwakuna jira wadira wakumeka walidia Busoga nagenda inaku 3 orders zazze nezigate trouble opposition ina ku mukolo payo opposition omwe yabaddeko is that a kingdom choke kyasizo kunkabya amaziga ndoga jiro njagana kabaga katonda soko sirike sikatemba kadima nino obulumi bwange kubanga Busoga kati kasoke kuye ekintu kimu kasoke kuye ekintu kimu kadima abantu babano bangi batulaba kadima nze Busoga je nkolera business nze nagula enkuka ya Busoga nze esanyu kwenye kulanga Kyabazinga wa amaanyi era wa amaanyi nti jo babadde nyenga abantu balinga abafiiriddwa ekyasinze okunkabya amaziga Mukasa Andrew njagana kufa ngende wa Katonda mangu mpone nako ya Uganda mpuliriza musajja Muhoozi najja ku mukono agamba ojja kunona ente 10 kabaka asitukire ente ngojja ngo kigamba kabaka wange mutebene sikwata batayi ba omanye okutyobola kwa badde wali kabaka asitukire ente yagambye ojja kujja nkuwente 10 this is a king wa mtu musulama kabaka baba namwe let me ask you one thing ndi kabaka gwe manyi soko silike gwe kadima kabaka gwe manyi bogende uwe kabaka yabana nyinimu wawaddeyoki nzaka nandi wadde abantu NRM yabina yabikozi nawe ne yagalamba weeki kati gula kadima kyengugamba kadima nawo obuza point kadima boge kitafe kabaka Ronald Muwenda Mutebi tasobola genda wowe n'omutyobola ebyo era omanyi yandikoze yandigambye yagenda ko kabaka yagenda ko wa Museveni ku kijjulo ompulira bulungi n'abagamba ne bamugabula ekijjulo kabaka yakola speech eyansanyusa kati I am proud of my king yagamba kabaka wa akyala yagabula na Janet President Museveni na mama Janet ngabali wali batudde kati gojjote ku mbaga yange no ngambo ojja kunondi ente 10 bajja kuzitwala ekyo bakikola psychologically logically kunafuya kabaka kunafuya batya kubalaga bakikola bamanyi ate manyi gawa mukatu na muguna badde mujinja bamuntu njagala tukwate essimu nabadde munyanga nipita ku street nga abantu balinga abafiiride abantu badde tewali sanyu ya embaga yakabako jijukira ebitoke otwayi buli sasa lyakuba embuto njagala ndayira okwebaka ku baana bange wekyogeranga abaana tutuliza kati mpuleza byenkugamba ati gobi ndayiza nabadde Busoga twalambudde nayambudde Busoga masaza gonna ng'abantu bonna bayongovu bwe bati nga baganyi abantu ogenda okuparticipatinga mu mukolo zekadima bwe mbanga njogera amazima tonvuvu banga kati kino nkigamba nga Mukasa Andrew kadima manyi lwaki njogeza obusungu lwaki njogeza obusungu kati kankubuliremu kati kyogere empola ye kabaka waffe abadde owokubiri ku Muwenda Mutebi kati bano abasajja batya okuzimba naza powerful kingdom balowooza egenda basu muwanga Ronald Muwenda Mutebi kibaliko kati they have to neutralize it kabaka bagamba temubongota twakoze enkuka tobongota kidako kabaka jana abagamba temubongota n'abagamba batwala ebyaffe abaganda muzugu kabaka kati kabaka amuddako omumanyi soko sirika katono kabaka amuddako omulala omumanyi king oyo omulaba nyimba kabamba igulu no nonsense
kakati ono omusajja wange bambi gabula na diope bali abasajja bateeka sente mu mukolo Wulira gwe bali abasajja Kyabazinga waife abasajja badde ku mukolo nga yiraliikirira obamba nyiziza obamba sanyusiza yaganyina okusimayiringa ng'alina orders from above kakati nze ng'omusoga sako sirike nze ng'agenda okuwasa omusoga ate yateekebwateekebwa abantu ab'enjawulo baluwa leka okukiteeka ku pate emu nti pate emu it was kati walaba nopu yatwala kadi mankubuzeemu mpayo opposition yabadde ku mukolo gwa Kyabazinga waliwo ensonga yogera ndi ensonga kibona Bobi Wine kale mubi Lukwago mubi Besigye mubi Baluta Maguzi babi that's kitegeeza nti abasajja era mwena buulira mwena abanda babasoga temunyigira tuli mu kusitula kingdom teba mu byabufuzi kingdom ebeera independent kabaka tebamukiriza kubeera mu politics jo mwagifudde busoga royal wedding nefuka national resistance royal wedding that is nonsense kadima you cannot tolerate that nonsense naye omusajja ebigambo byayogera nja kukkiriziganyaamuko naye mbeeremu Tereza Meya bamulabe bulungi mu kamera wali pulezidenti wange Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ekibiina kya National Unity Platform twagenda e Busoga bagenda tuba tugenze ne tukontributinga ne ku mukolo $1,000,000 ekimu kubiraga nti twali twagadde omukolo era nga tuguwagira era nga tuli baakugubeeramu kati ekyobutabeerayo contribution ekulaga omutima gwa National Unity Platform president ne tiimu yonna kyeyabadde nti eyagala omukolo okugubaamu deputy speaker waffe Waiswa Mufumbiro aba saidi eyo Musoga tebamuwadde kaadi okitegeera kati kitegeeza nti waliwo wabaddewo ekikono of course ne kino njagala tukikkaanye tosobola kusuubira Jeno Muhoozi ku mukolo nolabawo Kyagulanyi Ssentamu najja ku mukolo n'osuubira okulaba ku Jeno Muhoozi lwaki batumulabako oba tosobola mulaba because tebagala mu attention meya ndoza tebagenda ku attention Muhoozi tebasobola mu attention nga waliwo Robert Kyagulanyi Ssentamu ago ge mazima kati nupu fighting against Muhoozi nopu te fighting Muhoozi oba oliawo kale Muhoozi ayinza okubanga fightinga Nuupu kubanga singa Nuupu fightinga Muhoozi Nuupu yeyali badde ku mukolo ennyo nolaba nti bali baba sideline Nuupu yava ku mulamwa nti tetunuuliza President Museveni etunuuliza Muhoozi Nuupu tetunulidde President Museveni tovuvuba meya akulaga ameya kyagezako kutegeeza nti obwakabaka bwandibadde balanced ensonga eno bweti bwefaanana Nuupu tevanga ku mulamwa gwa kukyusa ggwanga because okukyusa eggwanga Jeno Muhoozi siri eggwanga President Museveni siri eggwanga ekikulu kyabyo n'eggwanga ffenna litusinga obunene kobe president waalyo eggwanga lisigala liri waggulu so kiri nti ffe fokasi yaffe eri ku kukyusa obukulembeze mu ngeri ey'emirembe etebonyabonya abantu etenyigiriza kati mu buufu obwo obwakabaka bubeera neutral buteekwa okubeera neutral nga emikono gyonna myanjuluze owa Nuupu jangu owa NRM jangu owa FDC jangu owa Jema jangu owa DP jangu owa Independent jangu naye bwotwanolaba nti wabuliddwayo omukulembeze yenna embago yali ya mwaka ki eyange yaliwo 2011 era 2011 nga musanvu ogwokutaano tewaliwo batasonda ne batajja nga oli yasonda sente kizibu nnyo omuntu watukira okusondera ku mukolo abakyaliwo abakumpi ono Musoga kaduma togana Musoga katokwate wana abantu batubuulire kendeeza ebintu kaduma Musoga awulereza Basoga anti okulaba okubona kingdom yange ng'oli kugirwanya nedda yakoze bubi Alesse boyogera kimala mu amaanyi sebo yogera tunakubana bangali kasabuni kigambo tajjo kugamba kalone yekubira kasabuni kola hivi olumaliriza bakuba ugamba nti bamvumya je tulo sebo David Ogutu mbadesaba kasoke mpakinge kwanza ndio kejogere bulungi kuba nange kyankutteko nnyo omusajja samuwulidde koko nga yeebazaako ko nafe abakibiina kasoke mpakinge ndio kejogere neyanziza kati wawo mulala omukisa gono oyogeredda nga bwopakinga Bajjo atokera ku nsonga ekyasinze okuneewuunyisa nnyo
Kyabazinga kwe